إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tumutenderiza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutenderiza n'amatenda malungi era amajjuvu agagamugwanidde tumwanjagira sokusasira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna tumwanjagira atasumubisitaani oyo atulabankanya enkya n'eggulu okutujja ku mulamwa ogwo gwatutondesa nga nagwo gwegwo ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tewali kitumugattako badwa Allah bulungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku swala nga ku mulundi ogwaggwa twatunuulira ebiseera ebitakkirizibwa kusaalirwamu twalaba ebiseera bya mirundi esatu ebitakkirizibwa kusaalirwamu twalaba ekiseera ekyokumakya ng'enjuba evaayo ne tulaba ekiseera eky'omutuntu ng'enjuba ekyuka ne tulaba n'ekiseera ekyakawungeezi ng'enjuba egwa ne tulaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okusaalira mu biseera ebyo n'atugamba nti abakafiiri ebyo ebiseera we basinziza we bavunnamira enjuba nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti enjuba eviirayo ku mayembe ga sitaani fa innaha tatru'u hina tatru'u bayna qarnayi shaitaani eviirayo ku mayembe ga sitaani wa hina idhin yasjudu laha alkuffaaru abakafiiri abasinza enjuba awo bye biseera we bavunnamira era kyekimu ne ku kaseera akakawungeezi tagrubu bayna qarnayi shaitaani eviirayo ku mayembe ga sitaani wa hina idhin yasjudu laha alkuffaaru era abakafiiri mu kiseera ekyo era we bavunnamira ng'enjuba egwa enjuba egwira ku mayembe ga sitaani era abakafiiri awo mu kaseera ako we bavunnamira enjuba n'olwekyo bw'omukkiriza avunnamira Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atuziiza okuba nti tusaalira mu biseera ebyo naam kati wadde nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okusaalira mu biseera ebyo naye ate ayinamu ebiseera n'ekifo bye yanokolamu nga ekiseera ekyo kibeerawo ku lunaku olw'ejjuma ate ekifo kyekifo Makka nga bwe tugenda okulaba biidhinillah Sheikh agamba nti wayustathna min hadha an-nahyi zamanun wa makanun nti okugaanibwa kuno waliwo ebiseera ebijja ne binokolwamu mu kugaanibwa kuno n'ekifo kati agamba nti amma zamanu kyonno ekiseera
ekinokolwamu mu kugaanibwa kuli fa inda al-istiwa'i yawm al-jumu'ah kwe kubeera nti ekiseera eky'ejjuma tujjukira bulungi nti ekiseera ekya wakati enjuba weekyukira era by'ebiseera ebyo ejjuma ebiseera ebisinga obungi we tugisaalira wakati awo. Kati okukyuka kw'enjuba kuno ebiseera ebisinga obungi kutusanga tuyingidde mu masjidi obanga tuli mu kuyingira mu masjidi kweteekerateekera okusaala ejjuma. Sheikh agamba nti liqawlihi sallallahu alaihi wasallama olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba la yagtasilu rajulun yawma al-jumu'ah fayatatahharu mastata'a min tuhurin, tewaliwo muntu anaaba ku lunaku lw'ejjuma. Kunaaba ky'okwogerwako wano kwe kunaaba kwe tumanyi obulungi kwe tunaaba ku lunaku lw'ejjuma nga tugenda okusaala ejjuma. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti teriyo muntu anaaba, yakozesa rajulun naye nga wano ekigambo rajulun kibuna omusajja n'omukazi, n'olwekyo tetujja kuvuunula nti musajja, tujja kugamba nti omuntu. Teriyo muntu n'omu anaaba ku lunaku lw'ejjuma fayatatahharu mastata'a min tuhurin, ne yeetukuza mu ngeri yonna gy'aba asobodde, wayaddahinu min duhunin aw yamassu min tibi baitihi, ne yeesiiga amafuta oba ne yeekuba akawoowo, ne yeesiiga amafuta oba ne yeekuba akawoowo. Waliwo obuwoowo obujjira mu foomu ey'amafuta, ne wabaawo n'obuwoowo buno obujja nga bwakwenyokeza, ne wabaawo obuwoowo obujja nga bwa spray. Kati ku mirembe egy'edda walingawo obuwoowo obujjira mu foomu ey'amafuta n'obuwoowo obw'okwenyokeza. Kati ku mulembe guno osanga obuwoowo obw'amafuta, osanga obuwoowo obw'okwenyokeza, ate tulinayo n'obuwoowo buno obwa spray. Kati kyonna ky'oba okozesezza alimuhimu nti kwe kugenda ku lunaku lw'ejjuma nga owunya bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olaba agambye nti wayaddahinu min duhunin aw yamassu min tibin baitihi, yeesiza amafuta oba yeekubye akawoowo, thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnaini, oluvannyuma n'afuluma enju ye n'ayolekera okugenda okusaala, n'atuuka ku masjidi n'ayingira, fala yufarriqu bayna ithnaini, eno nsonga nkulu, fala yufarriqu bayna ithnaini, bayna ithnaini kikulu nnyo. Omuntu n'ayingira n'atayabuluza mu bantu babiri batudde nti wayi semberayo nsaalire wano. Ogwo omuze abantu bangi bagukola. Ayingira mu muzikiti n'atandika okugenda ng'akwata ku nsingo z'abantu, yayagala kugenda eri mu maaso. Ku lunaku lwe bw'oba oyagala okutuula mu maaso olina kujja nga bukyali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatamwanga nnyo omuntu ajja mu masjidi n'atandika okukwata ku nsingo z'abantu. Era bwe yabanga emimbali n'alaba omuntu ng'akikola ng'amugamba nedda, tuula w'ofunye ekifo. Bw'oyingira mu masjidi ku lunaku lw'ejjuma w'osanze ekifo w'otuula, nga teweerabira nti ku lunaku lw'ejjuma nabbi saasama yatugaana okuyingira n'otuula butuuzi mu masjidi nga tomaze kusaalayo raka 2 tahiyat masjidi. Tugaanibwa okwogera mu khutuba y'ejjuma, tugaanibwa okwogera okujjako omuntu ayingidde mu masjidi nga imaamu atandise okusoma khutuba, ate ye anokolwamu mu kugaanibwa kuno, ate gwe olagirwa kubeera nti osaala eraka 2. Era ky'ovola nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bwe yabanga ali mimbali ng'atandise okusoma khutuba ye, n'ojja n'otuula ng'era akugamba nti kum fasalli rak'atayn, yimuka osaale eraka 2. Wabula nti ku lunaku lw'ejjuma tulagirwa okuzanguya ennyo kasita aba nga imaamu ayingidde mu khutuba.
olagirwa okuzisaala mangu mangu osobola okutuula pay attention imaamu owulirize byagamba. N'olwekyo Nabbi Saasama yatugaana okwawula wakati w'abantu ababa batudde, okukwata ku nsingo z'abantu yakigaana, kitamirwa ddala. Era ku nsonga eyo naffe ababa bayingidde mu masjidi tusaanidde tuleme kubeera selfish. Bw'oyingira mu masjidi leka kutuula nagalaale, sembera mu maaso. Buli wosanga gaapu gwe tuulaawo, naye ogenda n'oyingira mu masjidi ng'ono atudde eno, ono atudde eno, kati ng'ono omuntu agenda okujja oluvannyuma agenda kuwalirizibwa ababuuke asobole okuziba gaapu ziri. Sinakindi ekifo kiyinza okuba nga kifunda naye ng'abantu beetulidde nga bwe balaba. Kati ono azze oluvannyuma ajja kuwalirizibwa kuba mu maaso waliwo gaapu ate abantu tebaagala kusemberayo. Kyewuunyisa nnyo bannange nti omuntu ayingira mu masjidi n'atuula eno emabega ne yeesigama n'okulannama n'alannama ku lunaku lw'ejjuma. Nga mu maaso waliyo ebifo, olunyiriri olusingira ddala obulungi ku basajja lwero olunyiriri olukulembera n'oluddako. Ezo ennyiriri ezebbiri Nabbi Saasama yasabirako edduwa. Nabbi Saasama n'atugamba nti singa twali tumanyi obulungi obuli mu lunyiriri olusooka, subhanallah, ne bwe kyandibadde kyetaaga kuba kalulu twandika kubye. Naye omuntu ayingira mu masjidi nga ku layini esooka kuliko ekifo, naye n'asalawo okutuula eno emabega ne yeesigama. Allahu akbar. Abaddu ba Allah bannange beewuunyisa. N'olwekyo Nabbi Saasama agambye nti fala yufarriqu bayna ithnaini, omuntu n'ayingira mu masjidi n'atayawula wakati w'abantu babiri, thumma swalla ma kutiba lahu. Wano wali ekinyusi kye twagala mu hadisi eno. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Omuntu kati n'atandika okusaala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwandiikako oba obusobozi we bukoma. Nabbi Saasama kikyategeeza nti bw'oyingira mu masjidi, abamanyi baba batuvuunira hadisi eno akatundu ako kennyini ako, thumma yusalli ma kutiba lahu. Batugamba nti bw'oyingira mu masjidi ku lunaku lw'ejjuma otandikirawo okusaala, bw'oba oyagadde otandikirawo okusaala raka bbiri awatali komo. Bano abagoberera amadhabu ga Imaamu Abu Hanifa naddala bano abasajja abayindi, ebyo bakola ku lunaku lw'ejjuma ne basaala eraka 4, ebyo tebiriiko ndagiriro. Tewaliwo swala nsibe eya sunna, tewaliwo swala ya sunna nsibe ku lunaku lw'ejjuma. Eswala ensibe ebeerawo mu nnaku zino endala ezitali lunaku lwa jjuma, nga tugenda okusaala dhuhuri. Bwe tuba tetunnasaala dhuhuri tusaala eraka 4, naye ku lunaku lw'ejjuma tewaliwo swala nsibe. Kiva Nabbi Saasama ngandi thumma yusalli ma kutiba lahu, osaala ekyo kyonna ekyakugererwa. Thumma yunsitu idha takallama li imaamu. Olira omuntu ono n'asirika, imaamu bw'afuluma n'atandika, imaamu bw'ayimirira n'alinnya ekituuti n'atandika okwogera, gw'olagira okusirika. Ku nsonga eno batunyumiza abawandiika ebyafaayo bya Sheikh Albani rahimahullah nti yalinga nkola ye nga bwe lwayingira ku masjidi olunaku olw'ejjuma ng'atandikirawo okusaala eraka 2 mpaka imaamu lwe yayimiriranga ku kituuti ng'alekeraawo. Era bw'ogenda mu kitabo kye Irwaa'ul Ghalil n'ebitabo ebirala ojja kusanga ng'ensonga eyo aginnyonnyola bulungi n'aleeta ebyokulabirako bingi okuva ku basahaba. Waliwo abajjanga n'asaala eraka 12, abalala ng'asaala 8, abalala 6 wa hakadha. Buli omu ekyo kye yabanga asobodde. Eyo y'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam etegeerwa mu hadisi eno. N'olwekyo teriyo omuntu anaaba lunaku lwa jjuma ne yeetukuza bulungi nnyo ne yeekuba akawoowo n'afuluma n'aba ng'ayingidde masjidi tayawudde mu bantu babiri batudde wamu, thumma yusalli ma kutiba lahu, oluvannyuma n'asaala ekyo ekyamugererwa, thumma yunsitu idha takallama li imaamu, oluvannyuma n'asirika imaamu bw'aba atandise okwogera, kuba tulagirwa kusirika. Sheikh Albani ku nsonga eyo yagamba nti oyina kusirika
imaamu ne bw'aba ayogedde ku nabbi sallallahu alaihi wasallama oyina kuddiramu munda. Yes, waliwo abamanyi abamu abagamba nti nno oddamu mpola, naye Sheikh Albani agamba nti nno kusirika lwaki olwa hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam endala egamba nti oyo yenna aba ayogedde mu kutuba y'ejjuma aba azanyidde mu jjuma. Hatta n'okugamba obugambi munno nti nno sirika, n'okugamba obugambi munno nti sirika. Sahabi yabuuza munne nga nabbi sallallahu alaihi wasallama ali emimbali, namugamba nti waaye eyo aya yakkirawa? Ono teyamuddamu, yasirika busirisi, teyamunyega kigambo. Kati olwamala okusaala namugamba nti nenkubuuza n'otanziramu. Namugamba nti nno tolina kyofunye mu jjuma eyo okuggyako omuzannyo, amakulu ejjuma yo nfu. Kati ono ne kimuyisa bubi nnyo, n'agenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam amuloope. Nabbi sasama yamugamba nti kituufu kyakugambye, tetukkirizibwa kwogerera mu khutuba. Anyway, awo abamanyi bagaziwawo nnyo nga bwe nkugambye nti abamu bagamba nti nno yes osaalira nabbi naye mukaama, abantu bagamba nti osaalira munda. Allah yasinga okumanya ku nsonga eyo. Si kye twagalawo ki wano? Twagalawo thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansitu idha takallama al-imamu illa ghufila lahu ma bainahu wa baina al-jumu'ati al-ukhra. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu atuukiriza ebyo nga bw'abimenye mu hadisi, omuntu ono asonyiyibwa ebibi bye ebiri wakati w'ejjuma eno n'ejjuma eri endala ejj'okuddako. Asonyiyibwa ebibi bye ebiri wakati w'ejjuma eno n'ejjuma eri. Hadisi eri mu kitabo kya Imam Bukhari 883 ojja gisanga ne mu Targhibu ya Sheikh Albani ku namba 689. Kati abakugu batunyonyola. Sheikh agamba nti fanadabahu ila salati ma kutiba lahu. Mu hadisi eno nabbi sallallahu alaihi wasallama atukubiriza okuba nti tusaala ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyaba atusobozeseza okuba nti tukisaala. Walam yamna'uhu anha illa fi waqtin khuruji al-imami. Kati omuntu ono tewali kimugaana kusaala. Gwe wonna woyingiridde mu masjidi, woyingidde saawa 5, ate ng'enjuba ekyuka saawa 6 ne dakiika 10, ate kutuba ya saawa 6 ne dakiika 3, gwe n'oyingira mu masjidi essaawa ezo n'osaala, tewaliwo kikugaana kusaala. Walam yamna'uhu anha illa fi waqtin khuruji al-imami. Tewali kikugaana kugenda mu maaso na kusaala swalazo yadde ekiseera kino ekyogerwako enjuba weekyukira nga kizze, tekikugaana gwe okusaala. Wabula ki ekikugaana okusaala? Kufuluma kwa imaamu n'alinnya ekituuti. Agamba nti walihadha qala ghayru wahidin min as-salafi. Ensonga eyo nno eriko abasalafu bangi abajoogera atali omu. Minhum mubo mulimu Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, ono tumumanyi amirul mu'minin. Mubo mulimu Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Watabi'ahu alayhi al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Agamba ne Imam Ahmada naye bw'atyo n'agoberera ebigambo bya Umar ibn al-Khattabi n'abalala engeri gye bategeera mu hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam eno. Imaamu agamba nti khurujul imami yamna'u as-salata, okufuluma kwa imaamu n'alinnya ekituuti kuziyiza esswala. Wa khutubatuhu tamna'u al-kalama, ate khutuba ye kasita atandika okwogera bappa okusomesa, kasita atandika okusoma khutuba, ate ekyo kiziyiza okwogera. Kyekiri kyembadde mbagamba nti okutandika okusoma khutuba ekyo kiziyiza omuntu okwogera. Faja'alu al-mani'a min as-salati khuruj al-imami. Ne kibeera nti nno ekikulobera oba ekikuziyiza okusaala kwe kufuluma kwa imaamu n'alinnya emimbali. La intisafa nahari, so si kukyuka kwaki
kukyuka kwa njuba eno okwogerwako mu nnaku zino endala ezisigadde ezitali za jjuma. N'olwekyo kituteekwa okumanya nti mu nnaku zino endala zonna ebiseera ebyo tetukkirizibwa kusaaliramu wabula ku lunaku olw'ejjuma ate lwo luyina enkizo ey'enjawulo. Wonna w'oyingiridde mu masijidi osaala nga bw'oba oyagadde. Ensonga eno tujja kweyongera okugitegeera mu maaso awo wetulaga. Sheekh agamba nti wa amma al-makaanu, wali tubadde ku kiseera, zamaanu kiseera, kati tuli ku kifo. Wa amma al-makaanu, ate ky'ekifo fa Makkatu, ekifo ekyenjawulo nga bw'olabye tuno olunaku olw'ejjuma lwa njawulo mu nnaku ezisigadde, waliwo n'ekifo ekyenjawulo nakyo kyekirwa ye Makka. Zaadaha Allahu ta'ala tashrifan wa ta'adhiman. Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya ekifo kino. Makka yakisukkulumya n'akifuula kya kitiibwa ku bifo ebirala ebisigadde byonna. Fala tukrahu as-salatu fiha fi shay'in min hadhihi al-awqati. Tewaliwo kiseera kyonna kyoyingira mu Makka n'oba ng'ogaanibwa okusaala. Tewaliwo kiseera kyonna, kibeere wano ku makya ng'enjuba evaayo, kibeere kawungeezi ng'enjuba egwa, tewaliwo kiseera kyonna w'ogaanirwa kusaala ng'oyingidde mu Makka. Twogera ku Masjidil Haram, ng'oyingidde mu muzikiti ogw'emizizo. Agamba nti liqawlihi sallallahu alaihi wasallama, olw'ekigambo ky'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti ya bani Abdi Manafin, abaye mmwe ab'ekika kya Abdu Manafi, la tamana'u ahadan tawafa bihadha albayti wa salla ayyata sa'atin min laylin aw naharin. Abaye mmwe ab'ekika kya Abdu Manafi, ab'ekika kya Abdu Manafi be baali bannannyini b'okulabirira masjidi eyo n'okunywesa Zamzamu n'ebirala. Era mbaserabidde Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ngono taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto, ye yali akulira omulimu gw'okunywesa abahujjaaja amazzi. Kaakati abagamba nti abaye mmwe ab'ekika kya Abdu Manafi, temugaananga omuntu yenna okwetooloola ennyumba eno. Twafa bihadha albayti, la tamna'u ahadan twafa bihadha albayti, temugaananga omuntu yenna okwetooloola ennyumba eno. Wasalla ayyata sa'ati min laylin aw naharin, wadde okuziyiza omuntu yenna okusaala ekiseera kyonna, kibe kya kiro kibe kya misana. Tembagaananga amakulu omuntu wonna w'oyingirira mu Makka, kasita oyingira Masjidil Haram, bwappa kyosookerako ki? Kukola tawaafu. Awataliwo nti kino ekiseera tekikkirizibwa. Olumala okukola tawaafu kikyozaako kusaala raka 2. Bw'obanga gwe mulundi gwo ogusoose lw'oyingidde mu kaseera ako w'otonyedde mu Makka, ky'olina okusookerako kukola tawaafu. Tukimanyi bulungi nti ekyaniriza omuzikiti, ekiramuso ky'omuzikiti gwonna nga ne Masjidil Haram ogitwaliddemu, kwe kusaala eraka 2. Zitumanyi obulungi tahiyatu masjid, tugenda zoogerako wansi katono. Naye omuntu eyakayingira Makka bappa, kyasookerako ki? Si kusaala raka 2, tawaafu. Eno tawaafu eno bagitira tawaafu al-qudum. Tawaafu eno ey'okuyingira mu Makka, eyo tawaafu eyo yebeera ekiramuso ky'omuzikiti. Kati bw'omala okukola tawaafu eyo, kati bino ebiseera ebirala ebisigaddeyo, ofulumyewo ogenze ku woteeri yo, onaabyeko, okomyewo okusaala dhuhuri oba eswala yonna, awo ate olagirwa kusaala eraka 2. Eno tawaafu ekwata kuona eyakayingira yekka, kyova bagiyita tawaafu al-qudum, tawaafu ey'okutuuka mu Makka. Kali Nabbi sasa majayogerako, wonna woyingiridde mu Makka, no matter what time otandikirawo tawaafu eyo.
wonna woyingiridde mu masjidil haram ebiseera bino ebirala ebisigadde by'omala ng'oli mu Makka, awo olagirwa okusaala eraka 2 naye awataliwo okubuuza nti simanyi kino ekiseera tekisaalirwamu. Nedda, ekyo tekirimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa olukusa oluli open okuba nti nno tusaala. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Ibn Majah ne Tirmidhi yagiwandiika ne Nasa'i n'abalala nga hadisi ntuufu teina mutawana. Mu kitabo kya Ibn Majah eri ku 10254, Tirmidhi 869 nga hadisi eri ku ddala erya sahih. Naam, Sheikh agamba nti wassalatu almanhiyu anha fi hadhihi alawqati hiya salatu tatawwu'i almutlaqi alladhi la sababa lahu. Eswala eziganibwa okusaalibwa mu biseera bino ebyogerwako zeezo eswala ezakyeyagalire ezitayina nsonga ezikwatako, ezitayina nsonga nti eno eswala ngisaala lwa nsonga gundi. Kuba osobola okusaala eswala ezakyeyagalire mu biseera byonna ebisaalirwamu omuwendo gwonna gw'oba oyagadde awatali kkomo. Sheikh kyagamba nti fayajuuzu fi hadhihi al-awqati, kikkirizibwa mu biseera bino qadaa'ul fawaid, okuliwa ekyo kye wamiisinze, faridatan kanat aw nafilatan, ebeera eswala nga ya faradha obanga ya kyeyagalire ya sunna. Nga wagimiisinze eswala eya faradha oba eya sunna ng'ekuyiseeko, jjukira nti okuyitako kuno kwe twogerako kwekwo okuyina ekisonyiisa mu ddiini. So si gwe kuddaawo n'olaga jjala oli mu mweso, eswala n'ekuyitako n'ogamba ogenda okujjukira nga eswala ya dhuhuri yagenze nadda, oli mu mweso. Oba eya asiri, naddala eswala ya asiri eyo abantu bagizanyirako nnyo, bali mu mweso, bali mu mupiira, ogenda okugira nga eswala emuyiseeko. Eyo tebalibwa. Twogera ku ono ayina ekisonyiisa. Sheikh agamba nti liqawlihi sallallahu alaihi wasallama, olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, man nasiya salatan, oyo yenna abeera yerabidde essola, falyusalli idha dhakaraha, agisaale awo waabeera agijjukiridde, la kafarata laha illa dhalika. Tewaliwo mutango gwa swala eno okujjako ekyo kyennyini, amakulu w'ogijjukiridde awo wennyini w'olina ogisaalira. Nabbi sasama bw'atyo bw'agamba nti oyo yenna abeera yerabidde eswala, falyusalli idha dhakaraha, agisaale awo waabeera agijjukiridde. Ojja kusanga mu hadisi endala ng'ayongeramu ne yeebase, man nasiya salatan aw naama alaiha, oba oyo aba yeebase, falyusalli idha dhakaraha, eyeebase waazuukukira, gwe woozuukukidde, ekyo kye kibeera ekiseera kyayo. Gwe eyeerabidde eswala n'ojjukira nti bannange saasadde isha, ebyo bijjukidde ddi? Nga waakamala okusaala fajiri bw'oti n'ojjukira nti bannange neebase saasadde isha, neebase saasadde isha. Kisoboka bulungi nnyo okubaawo omuntu nga weerabiridde ddala completely. Kati Nabbi sasama agambye nti falyusalli idha dhakaraha, gisaale awo w'ogijjukiridde oba w'ozuukukidde, kyekibeera ekiseera kyayo. Eyo hadisi eri muttafaqun alayhi, eri mu Bukhari 597, Muslimu 684. Sheikh agamba nti nno kama tajuzu salatu akibal wudu'i fi ayi waqtin kana, ngera bw'olaba bwe kikkirizibwa okusaala eswala sunna ya wudhu okugisaala mu biseera byonna gwe woofunidde ewuzu. Awo wonna woofunidde ewuzu, it doesn't matter
ewuzu eno gifunidde mu biseera ebitakkirizibwa kusaalirwamu oba si mu biseera ebyo. Gwe wonna w'ofunidde ewuzu bw'obeera muntu musaaze wa sunna eno okkirizibwa okugisaala wonna w'oba ogisaalidde. Li hadithi Abi Hurayrata radiyallahu anhu, olwa hadisi ya Abu Hurayra agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama qaala li Bilalin inda salati subhi, nti mazima ddala nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba Bilaali, byali biseera bya swala ya fajiri, namugamba nti ya Bilaalu, ono Bilaali tumumanyi radiyallahu anhu omwazinyi wa nabbi sallallahu alayhi wasallama, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islami, njagala ombuulire omulimu gw'okola, olina omulimu gw'okola mu Busiraamu. Fa inni samitu dafana alayka bayna yadayya fil janna, olina omulimu gw'okola nga gukusitudde nnyamadaala, nze nakuwulidde ng'onkulembedde maaso gange mu jjana. Nawulidde enswagiro z'engatto zo nga zintambulira mu maaso mu jjana. Awulira? Nabbi sallallahu alaihi wasallam amuwa amawulire, amugamba nti oli mu jjana, nkuwulira otambula, naye mulimu ki ogwo gw'okola ogukutuusizza ku mbeera eyo? Yawulira nswagiro ze. Kati abamanyi wano batunnyonnyola ne batugamba nti Bilaali ono yalina engatto ze nga zimanyiddwa, nga bw'aba atambula bw'ati n'owulira enswagiro z'engatto omanya nti oyo Bilaali. Kati nabbi sallallahu alaihi yawulira ezo. Kati abalala ne bajja era ne batwongererako nti Bilaali ono abeera atya mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tukimanyi nabbi sallallahu alaihi yagenda okusooka okuyingira ejjana. Abamanyi ne batunnyonnyola ne batugamba nti ekintu kyangu nnyo, baleeta ekyokulabirako nti omukulu atudde ku ngamiya oba ku nsolo oba ku mbalaasi. Kati omusajja ono omuweereza we akutte omugwa, asika ensolo eno, asika embalaasi eno, embalaasi emugoberera. Ani abeera akulembedde? Ono yabeera akulembedde. Kati tuveeyo eyo ku nsolo, tujje kati ku nsolo tuveeyo tudde ku mbeera gye tutegeera obulungi ey'emmotoka. Gwe tolaba nti abakulu bakatuuza mabega era bamuggulira, n'atuula emabega ne bamuggalira, driver n'ayingira n'avuga. Ani abeera mu maaso? Driver y'abeera mu maaso, naye kijjawo kuba nti noono ye mukulu. Era bwe baba balona omukulu oli tebamubala, bagamba omukulu ye yasoose okuyingira, ow'ekitiibwa. Ali muhimu kiki twagala mu hadisi eno? Nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza Bilaali nti nawulidde enswagiro zo mu jjana. Kaala, Bilaali amuddamu n'amugamba nti ma amiltu amalan arja indi ay lam atatahharu tuhuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaytu bidhalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli. Olira? Kali nabbi sallallahu alaihi wasallam Bilaali amugamba, Bilaali amuddamu amugamba nti owaye mubaka wa Allah, nze sinaayo mulimu gwe ndi mu ssuubi nnyo liri awo gwa njawulo gwe nkola, mpozzi anni lam atatahharu tuhuran, nze seetukuza sifuna wuzu mu kaseera konna, fi sa'atin, mu kiseera kyonna, min laylin aw naharin, kibeere kya kiro oba kibeere kiseera kya misana, illa swallaitu bidhalika at-tuhuri ma kutiba li an uswalliya, nti nze buli lwe mmala okufuna ewuzu, kibeere kiseera kya kiro kibeere kiseera kya misana, wonna wengifunidde buli lwe mmala okugifuna bappa, siina kyenkola okuggyako nsaalayo ekyo ekyampandiikibwako nti nja kukisaala. Mu hadisi endala Bilaali yagamba nti nsaalayo eraka 2. Kati awo wetujja sunna ya wudhu, awo wetujja sunna eya wudhu, tujijja kwani? Tujijja kuwekitiibwa Bilaali bin Rabaha radiyallahu anhu.
amugamba nze sinaayo mulimu gwa njawulo. Amugamba sinaayo mulimu gwonna nga gwa njawulo gwe nnyinza kukugamba nti guuguno okuggyako mpozi nze buli lwe mmala okufuna ewuzu kasita ŋŋenda okwetukuza bubeere budde bwa kiro bubeere budde bwa misana buli lwe mmala okwetukuza nsaalayo eraka 2. Hadiisi eyo emanyiddwa bulungi nga eri muttafaqun alayhi, eri mu Bukhari 1049 ne Muslim yagiwandiika enamba 2458. Era abamanyi batuleeta hadiisi endala nga Nabbi sallallahu alayhi agamba nti man tawadda nahwa wudu'i hadha, teriyo muntu afuna wuzu ngeno gye mulabye nfuna. Kuba Nabbi sallallahu alayhi ebyo yabyogera amaze okufuna ewuzu. Yafuna ewuzu okubalaga ewuzu bagifuna. Bwe yamala okugifuna n'agamba nti man tawadda nahwa wudu'i hadha, teriyo n'omu omuntu yenna afuna ewuzu ngeno gye nfunye. Thumma qaama, oluvannyuma n'ayimirira, faraka rakataini, n'asalayo eraka 2 la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, nga omuntu ono eswala eno tagitaddemu bino birowoozo bya duniya, aconcentratinze ku kusaala lillah, tataddemu birowoozo kuwankawanka kudde eno kudde eri, kulowooza kino kulowooza kiri. Omanyi awo sitaani eyagalawo nnyo. Omuntu ayingira mu swala neetandika okumuleetera kino nekujjukiza kino nekujjukiza kiri, esobole okwonoonera eswala eno. Nabbi sasama kyagamba nti oyo asadde eraka zino 2 oluvannyuma lw'okufuna ewuzu nga kikyagendereramu kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala muwemu empeera, tataddeemu birowoozo kuwankanka kudde eno kudde eri. Agamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, asonyibwa ebyakulembera mazambi ge. Hadiisi nayo emanyiddwa, hadiisi ntuufu. Hadiisi eyo emanyiddwa obutuufu bwayo. Nolwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, hadiisi ya Bilaali tugirabye. Kati Sheekhe jjukira waggulu yatugambye nti tukkirizibwa okusaala akibal wudu'i fi ayi waqtin kana, oluvannyuma lw'ewuzu mu kiseera kyonna w'oba ofunidde ewuzu awatali kugaanibwa. Era agamba nti watajuzu tahiyatul masjidi, kikkirizibwa okusaala eswala ekiramuso ky'omuzikiti. Kikkirizibwa okusaala eswala ekiramuso ky'omuzikiti. Tahiyatul masjidi tugimanyi likawlihi sallallahu alaihi wasallam, olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti idha dakhala ahadukumul masjida, oyo yenna buli lw'oyingira mu muzikiti, fala yajlisu, oyo yenna abeera ayingidde mu masjidi, fala yajlisu, tatuula, tokkirizibwa kutuula, hatta yusalliya rakataini, okujjako ng'omaze okusaalayo eraka 2. Nabbi sasa magambye nti idha dakhala ahadukum almasjida, oyo yenna bw'aba ayingidde mu muzikiti, omusiraamu yenna abeera ayingidde mu masjidi, fala yajlisu, totuulanga, hatta yusalliya rakataini, totuula okujjako ng'omaze okusaala eraka 2. Eyo hadiisi eri muttafaqun alayhi, Bukhari 1063 ne Muslimu 714. Nolwekyo muganda wange kimanye nti tahiyatu masjidi abamanyi abamu bagirinyisa waggulu nnyo olwa ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kuba ahadisi ziweereza ogera ku nsonga eyo. Tokkirizibwa kuyingira masjidi n'otuula butuuzi. Oyina kusooka kusaala eraka 2. Ne bwe luba lunaku lwa Juma, ekyo nakyogeddeko. Ne bwe luba lunaku lwa Juma, Nabbi sasama yagambanga abantu ng'ayingidde n'atuula butuuzi nti qum fasalli rakataini, yimuka osaale eraka 2, nga tabakkiriza. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuyimiriza mu bigambo bye asobole okugamba omuntu ono nti yimuka osaale, tolabanga ensonga eyo ebeera nkulu nnyo. Kati ku kya tahiyatu masjidi nakino tusaana tukitegere bulungi nti tahiyatu masjidi eno
bw'ojja n'osanga nga tewaliwo time ya kusala tahiyatu masjidi, for example nti oyingidde masjidi bakimye swala, olagirwa kujoininga swala eno. Bana abasajja bana abahanafi bagenda wala bakwewuunyisa, ayingira mu masjidi n'asanga bakimye swala nga ne swala etandise, naye n'amala okudda wali ebbali n'amala okusala eraaka bbiri, ne weewuunya n'okwewuunya bannange. Kino njogera ku kiseera ekyokumakya, eraaka ebbiri ez'okumakya, si tahiyatu masjidi, eraaka ebbiri ez'okumakya nga tunasala fajiri, bayingira mu masjidi nga fajiri eyimiriddewo jama, naye n'amala okudda wali ebbali amala okusala eraaka zino bbiri alyoka ajoininga esswala. Ng'ate Nabbi sasima yakigaana nti bw'oyingira mu swala nga ejjama eyimiriddewo oyina kujoininga jama. Tewali swala endala ekkirizibwa kusaalibwawo mu kaseera ako okuggyako eno yennyini ebeera ekimiddwa. Eno yennyini ebeera ekimiddwa. Kati tahiyatu masjidi bw'oyingira nga bakimye esswala tokkirizibwa ate kugisaala, ate tokkirizibwa kugiriwa. Eri abantu abamu babuuza nti kati tahiyatu masjidi nga bw'eri enkulu ennyo nzikirizibwa okugiriwa? Nedda. Ekigendererwa kya tahiyatu masjidi kiramuso kya muzikiti amakulu, kuba nti nno kyotandikiddeko ng'oyingidde mu masjidi kusaala so si kutuula. Kati oledde okavalinze ensonga eyo n'esswala eno gy'osadde. N'olwekyo ekyo tukitegere bulungi. Kaakati okuwumbawumba ensonga eno nti twalaba ebiseera ebigaanibwa okusaalirwamu, nga kiseera ekyenjuba weeviirayo, enjuba weekyukira n'enjuba weegwera. Kati abakugu ne batugiramu ne batunokoleramu exceptional cases nga kyekiseera ku lunaku lw'ejjuma, ekiseera ekyo ekyawakati, ekiseera ekyo ekyawakati kikola ku nnaku zino endala esigadde so si ku lunaku lw'ejjuma. Ate era ekifo Makka kifo kya njawulo, wonna w'oyingiridde mu masjidil haram okkirizibwa okola tawaafu, okkirizibwa n'okusaala. Kibeere kiseera ki ng'obujulizi bwe tubulabye. Esswala ezitugaanibwa okusaalibwa Sheekh akitulaze nti zeeze esswala ezitayina nsonga, naye esswala ya faradha eyakuyiseeko weebase weerabidde oba ya sunna okkirizibwa ogisaala. Lwaki? Nti anti zino esswala oba tozisaala lwakiri. Masheekhe ne batulaga nti tahiyatu masjidi ne sunnati wudu ezo nazo okkirizibwa okuzisaala wonna w'oyingiridde, wonna w'ofunidde wuzu, oba wonna w'oyingiridde mu masjidi. Kibeere kiseera ki okkirizibwa okubeera nga ozisaala. Obujulizi nabwo ne tubulaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kansuubire nti nno ensonga ezo zitegerekese bulungi. Tugenda kukomawo biizinillah nga ensonga eno ey'ebiseera ebigaanibwa okusaalirwamu tujja kugyongerayo mu maaso nga tusigaza ensonga nga nnya zitugenda okutunuulira, then tuyingire mu kwazina biizinillah nga tugenda kutunuulira tulabe annahyu an tatawwu'i ba'da turu'il fajri wa qabla salati subuhi. Tugenda kutunuulira essola eyakyeyagalire oluvannyuma lw'omambya okusala nga tonnaba kusala essola ya fajiri. Tujja na kutunuulira annahyi an tatawwu'i idha uqimati ssola. Ensonga eyo ngikonyeku katono naye tujja giraba mu bugazi. Okugaanibwa kw'essola eyakyeyagalire okugisaala ng'essola eya faradha ekimiddwa. Tujja kutunuulira almawaadhi'u allati naha ani ssalati fiiha, ebifo ebigaanibwa okusaalirwamu, ebifo bye tugaanibwa okusaaliramu, ebifo nga bitugaanibwa okuba ntubisaaliramu. Mpozi n'ensonga gye tujja okusembyayo pointi gye yaleeta wano Sheikh, fal ardhu kulluha masjidan illa mastuthniya fi hadhihi al ahadithi. Ettaka lyonna Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mufuulira masjidi okujjako ebifo ebyo ebyanokolwamu mu hadisi n'aziraga wano wansi. N'olwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza awo tugenda okukoma inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino abifuule bya mugaso bibeerenga bitugasiza ddala kiwanvu kuno ku duniya, ate era atusasulemu empeera eziri tugasa ku lunaku lw'ensonga.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.